po jako akawuwo. Asajja wali bakwatibwa nsonyi zazo yasawa kumira yete ebidongo ngaka muyimuke mutuziniremu. Olukungaana lw'abannamawulire luno olutudde ku kitebe ky'ekibiina ki National Unity Platform e Kamwokya ono mu Kampala boogedde ku nsonga ez'enjawulo ezigenda maaso mu ggwanga wabula nga basoose na kuyita bannakibiina abadde mu kkomera ekitalya ne batottola obulumi bwe bayitamu. Baatuuze omugongo guno gonna atugisa mugongo ne tukuute enkokola zino ne ziggwako ennyama naye nga abasajja bakyatukwa paa ku makya. Asajja wali bakwatibwa nsonyi zazo yasawa kumira yete ebidongo ngaka muyimuke mutuziniremu nga twakyali kyakukola ne tuyimuka baddako ebidongo byabwe ne twasalira amazina okumala essaawa nnamba. Naye sijja kumenya nnyo bye tuyiseemu kubanga tukyali balamu olaba ne bannaffe abali wano batasobodde kubeera wano kati kino kituyiseemu tukitwale nti si kyamaanyi nnyo olw'ensonga tukyali balamu. Dr. Isaac Tomusange gono omusomesa yasabye abasomesa bonna okwetoloola eggwanga bave babeere bumu basomesa abayizi b'eggwanga. Omusomesa wa science n'owa arts bonna benkanankana bagenda mu supermarket y'emu bonna living expense standard of living na y'emu bonna basomera mu university y'emu so kyali bali kirungi abasomesa bonna bawewe ekyenkanyi era nga munnaffe bwayogedde wano eno nti n'abo aba science bayizi babasuubiza mpewo so fenna nga abasomesa tukwatire wamu tulwane omulundi gumu. Omumyuka w'omwogezi w'ekibiina ki NUP Alex Mufumbero Waiswa agamba nti bannayuganda tebasaanye kumalira budde bwabwe ku kibala Mankonge kubanga ono agamba nti agendereramu okubajja ate ku mulamwa. Ekibiina kya National Unity Platform kyawandiisibwa mu mateeka era leero tugenza okumaliriza nga tebakyakaayana oba kiriwo mu mateeka oba tekiriwo mu mateeka naye ng'ate waliwo abazuukuse nti be bannannyini. Mu lutalo olwo ne bannyonnyola na butya bwe batakyali bannannyini era ne wabeerawo okukakasibwa okwa Electoral Commission. Naye ekisinga okuba ekikulu nti ensonga eno gye boogerako General Museveni gy'akomyawo buli kiseera ensonga eno yateesebwako. Joel Ssenyonyi ngono ye mwogezi w'ekibiina ki NUP awanjagidde abateekerateekera eggwanga okutuula ne bannayuganda naddala bamufuna mpola kibasobozese buli ludda okuganyulwa mu nteekateeka ezitali zimu. Ekibuga nga kinaakula kirina okukula nga kirimu n'abantu. Omukulembeze alina okukola ng'ali wamu n'abantu. Ensonga y'abantu baffe bano tulina okugiteekako ennyo essira. Twagala ekibuga kitereere naye olina otambulira wamu n'abantu. Kuba ogamba nti oyagala kutereeza Kampala, ffe kye twagala ennyo gitereeze wamu n'abantu kuba tugenda gitereereza okugitereereza ani nga tugitereereza abantu abagirimu. Ono era aliko byayogedde ku nsonga z'abasomesa. Era tulina engeri ffe gye tukkirizamu gye tulina okutambuliramu. So tugenda gamba abalala nga bazigyeyo tewali buzibu naki. Ffe tetuli balala, tuli NUP, tulina kubeera banjawulo. Bannayuganda batusuubiramu ekyenjawulo. Kyovudde olaba ensonga eno bagiremeddeko nnyo. David Lewis Rubongoya ssaabawandiisi wa NUP akukkulumidde akakiiko k'ebyokulonda okujjulula enteekateeka z'okulonda obukiiko bw'abakyala ng'ategeezezza ng'ebaali bataddemu ensimbi eziwerera ddala. Twaspendinga ssente ne tuspendinga resources zonna eza buli kika okwetegekera akaakalulu. So kyewuunyisa okulaba nga bavuddeyo ne bakajjako kati kikye batugamba baagala kukatusuulako bagambe nti kati mugenda kakuba next week oba ki nga balaba maybe oba oliawo engeri y'okwetegeka si nnungi. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Alengule tulivimba mu Uganda empya people power.